Abalabi ba Mutindo TV tubaniriza ku programu y'olwaleero mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tukomewo ne programu yaffe eno Gospel World neera n'omubuulizi wange. Olw'Oluganda Yesu yeebazibwe. Amanya Ben Bridget omubuulizi w'olunaku olwaleero ku lw'ekisa kya Katonda. Olunaku olwaleero nzize n'omutwe ogugamba nti embeera gy'oyitamu ebizibu by'osanga biriko ekiseera kyakyo. Amen. Nga tetunnagenda mu maaso asooka atuwa oluyimba atuwa essaala then tugende mu maaso. Amina. Kale katusooke ndowooza n'oluyimba. Ngenda weerezayo Mukama n'akayimba kamu mukawulirize n'obwegendereza. Kagamba gondera Mukama era tewali kkubo ddala. Tugende maaso. Kali muhimbuku y'Abakristaayo. Bwe tutambulira awamu ne Yesu mu musana ogw'enjiri ye, tubeera mu kkubo ery'ekitiibwa kye wamu n'abeesigwa be bonna. Mugondere era omwesige tewali kkubo ddala erireeta essanyu. Katweyanjule maaso ga Katonda. Oli mukulu Mukama Katonda, oli muyinza wa buli kyonna Taata. Mukama tukusinza tukutendereza, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu Mukama kyotuwadde. Tukwebaza okuba nga otukomezaawo nate mu maaso ga Taata nga tuli balamu. Tussa Mukama Katonda bangi bali eyo basasula musasulire. Naffe tusabwa bwerere Taata. Tuwayo programu yaffe eno Mukama Katonda nga mwe tuyigiririza abantu okubunya ekigambo kya Yesu. Nga mwe tukwatira ku banaku Mukama Katonda ne bakukkiriza Mukama Katonda. Mwe tukwatira ku abo abatalina kukkiriza eri ekigambo kyo Mukama Katonda ne bakukkiriza. Taata jangu oyimirire nange nga ngenda kubuulira enjiri Mukama Katonda. Jangu oyimirire nange ngenda kubuulira ekigambo kyo Taata. Abakiwuliriza baleme kirekaawo Mukama Katonda bakiteeke mukole era bakiyingize mu mitima gyabwe. Taata leka kibeeko bwe kikyuseeyo Mukama Katonda. Leka kibeeko ekyamagero kye kikoleeyo Mukama Katonda. Ebyo nambisabye nambita mu linnya ly'omwana w'omwagala Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Haleluya. Haleluya. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Mukama mulungi yazimbera zo weewaawo. Aziramu okweyanjula n'ate amannya n'eddoboozi. Ben Bridget. Mubuulizi Ben Bridget. Olunaku olwaleero nze n'omulamwa gwange ogugamba nti embeera gy'oyitamu ebizibu by'osanga biriko ekiseera kyabyo. Bitya? Nsaba omusomi wange ono ansomeremukko ku Mubuulizi essuula 3 okutandika n'oluliri olw'olusooka. Oluganda, Oluganda. Ab'oluzungu bannange munansonyiwa. Oluganda. Chapter 3. Priest. Ati mubo. Just joking bamikwano. Soma Mubuulizi essuula 3. Oluganda lwonna ojja dutegeera. Kubembaga mu Luganda naye munansonyiwa. Mubuulizi essuula 3. Bayibuli yange nosigira bakusi. Olunyiriri olusooka. Okutandika Mubuulizi essuula 3 okutandika n'olusooka. Waliwo ekyaki kye nagendamu nga bagamba Mubuulizi essuula 3 okutandikirawo. Ng'ate kiba kifumu nange. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo. Soma nnyo. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo. Na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Olwokubiri, ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu ekyo ekyasimbibwa, ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezamu, ekiseera ekyokwabizaamu n'ekiseera ekyokuzibiramu, ekiseera
eky'okukaabiramu amaziga, n'ekiseera eky'okusekeramu, ekiseera eky'okubaaliramu, n'ekiseera eky'okuziniramu, ekiseera eky'okusuliramu amayinja, n'ekiseera eky'okukuŋŋaanyizaamu amayinja, ekiseera eky'okugwiramu mu kifuba, n'ekiseera eky'obutagwiramu mu kifuba, ekiseera eky'okunoonyezaamu, n'ekiseera eky'okubulirwamu, ekiseera eky'okukuumiramu, n'ekiseera eky'okusuuliramu. Ngenda ku lwa 7. Ogenda kukoma ku lwa 8. Ya, genda mu maaso. Ekiseera somako nnyo. Oluganda luveeko. Ekiseera eky'okuyulizaamu, n'ekiseera eky'okutungiramu, ekiseera eky'okusirikiramu, n'ekiseera eky'okwogera mu Olw'omunaana, ekiseera eky'okwagaliramu, n'ekiseera eky'okukyayiramu, ekiseera eky'okulwaniramu, n'ekiseera eky'okutabaganiramu. Wekomerekaawo. Nayo tulongereko Olw'omwenda. Olwo tojja tofaayo. Abamikwano nkomyewo ku mulamwa gwaffe ogugamba nti ebyo byonna ebyoyitamu, ebyo bizibu byosanga mu bulamu bwo biriko ekiseera kyabyo. Bangi twaliko abalinako kasente naye bambi munansonyiwa Oluganda ddo. Ndumanyi naye lunsumbuwa okwogera, nkola nnyo ensobi. Mwana w'engulu tebumunenya. Ekisa kya Katonda kikumale. Abamikwano wamma mbadde nkyabagamba. Yesu yeebazibwe. Amiina. Bangi abagagga be tulabyeko nga balina ku ssente. Bangi abavu be tulabyeko nga baliko abagagga. Naye ng'ekiseera kino ng'ekyamazima be bamukuba wenja ssente bubi be balabye ku nnaku. Ate be twali betumanyi nga balunkupe bamikwano. Ate nga Katonda abasitudde n'abatuuza n'abalangira. Kye ŋŋamba yabajja from grace to grace. Eyo situation ne bamugitegeera bulungi. Ya, omanyi wali omuyimbi omu we yayimba. Tulwazanga, twemulugunya, twefuulira ddala. Imba nnyo. Tinga naye tulina kusaba. Tikye tukozeeko naye ate gwasembayo. Manyi naliko mu kwaya nga batukola bwe bati. Bamikwano embeera yonna gye tuyitamu noonyiikaala. Nowulira nga ssente zikumazeeko emirembe oziina weeziri. Nowulira nga emirembe gikumazeeko emirembe ogiina. Naye akadde k'oyina okakozesezza otya ggwe nga ggwe. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Waliwo ekiseera wogenda otuuka nga buli kyosaba okyagala. Waliwo ekiseera wogenda otuuka ng'abantu abakwagala obayina. Obakozesezza otya? Kuba bwe bagamba nti buli kintu kiriko ekiseera kyakyo, kitegeeza obeera mu ssanyu suubirayo amaziga, bw'obeera mu maziga suubirayo essanyu mu maaso awo, bw'obeera mugagga suubirayo obwavu, bw'obeera mwavu suubirayo obugagga, bw'obeera mulungi suubirayo obubi, bw'obeera omubi suubirayo obulungi. Bati muneeyisa mu feesi sisuubira nti olungi. Abamikwano waliwo ebintu ebitumalamu amaanyi. Naye ate nga ne twerabira okusoma Bayibuli. Kyova olaba Bayibuli eno nze nzizaamu ennyo amaanyi. Tugenda ne tulumirwa ddala olwa bannaffe abatuva ku maaso. Naye nga twerabidde nti buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. Wabaawo ekiseera eky'okuzaalibwamu, ne wabaawo n'ekiseera eky'okuzikiriramu. Byo Bayibuli ekuyita kuzikiriramu, katugambe kufiiramu, ng'Abaganda bwe tukyogera. Waliwo ekiseera eky'okuzaalibwamu, ne wabaawo n'ekiseera eky'okkuliramu. Nga wowooli naye munaye njakula nveewo. So ebintu ebisinga tetubirabiranga waneeno that because I'm rich I'll be rich forever. Time is coming. You're not your destiny creator. Omutonze pos destiny mu Luganda tukiyite batya? Entuuko. Creator tumuyitani mu Luganda.
omutonzi w'entuuko yo yamanya ekiri mu maaso si gwe amanya ekiri mu maaso. Hello mudamu hai. Hello omutonzi w'entuuko yo yamanyi ekigenda obba mu maaso wabula si gwe. Si kyekyo? Haleluya. Yesu yebazibwe. Amina. Waliwo bwe tutuuka ne tukozesa bubi ebintu bye tulina ffe nga ffe okugeza olulimi. Ffe nnyini twesuulamu ekintu ng'ate ekyandibaddewo. Ewaffe tuli bakopi. Ewaffe tuli baavu. Kugamba nga ekyamazima amayinza nina engombo yange egamba ndi mwavu physically but ate ndi mugagga mu mutima. Ekyo simanyi lwaki nkyenyumirizaamu nnyo. Era nzaawo ne mpulira proud nga ne mu bagagga ntuula naye nga nkimanyi mutima gwange gwe mugagga. Maasawo nkimanyi yadde embeera ya leero I'm like this naye maasawo. My destiny creator is preparing something bigger for me. Yeah. So, bamikwana embeera mwoli si mugendo fiira. Ebintu bikyuka buli kintu kiriko ekiseera kyakyo ebintu bikyuka. Era ffe waka jjajja bw'okola ekintu mu butali budde bwa kyatuyita n'atugamba pozi mubuulizi 3 agamba atya. Buli kintu kiriko entuuko yakyo. So it's better obudde Katonda bw'akuwadde okukozesa bulungi okumuweereza okuyamba bannoobo n'okwerabirira ggwe nga ggwe. Ebizibu bye tusanga emirembe gye tuyina one day one time bigenda tujjibwa kati tudde mu opposite yabyo. Tugenda beera n'emirembe ate tukoboneebone. Tosekerera abo balimu eyo embeera wabula bazzeemu essuubi that one day one time bajja givaamu. Bazzeemu amaanyi nti eyo si enkomerero yaabwe wabula their destiny creator abategekera ekisinga era ekinene mu maaso awo. Nze ndabye ku bantu abawa obujulizi nga bwakunyumiza gye nvuddewo ekyamazima nyenya n'omutwe. Ndabye ku bantu abawa obujulizi nze pastor nali mugagga. Pastor nze ng'emmotoka gye njagala gye nkyusa. Pastor kino pastor kiri naye right now kukyaki yajjidde mu bigere omusipi gukunjubuse ne ngamba that one God who can get you from grass to grace is the same God who can get you from grace to grass. Hello. But ekyakikola ng'okikozesezza bubi. Nzirako ku baana abasoma tugwamu nnyo amaanyi nga bakusinga mu kilasi bange. Naye today I'm giving you good news that ekiseera kya leero waliyo abakulembedde abakusinga. But maaso awo Katonda kyakutegekera. Maaso awo bali mu kutegekera kifo w'onootuula ng'obayiseeko. Hello. Ekyo ba mukitegedde bulungi simanyi. Aba bakulembedde bakumazeemu amaanyi wulira bakkaabya omutima. Naye ate kyotamanyi bakutegekera kifo w'onootuula ng'ozze okola ki? Katonda akujjukidde akujje from grace to grace. Ng'ekiseera kyo kituuse. Ekiseera kyo eky'okusanyuka nga kituuse. Ekiseera kyo eky'amaziga nga kiweddeko nga it's your time to shine. Hello. Okama abampeera omukisa. Oyogeddeko ku nsonga y'olulimi. Ey'olulimi. So tutangazeemu olulimi n'omutwe gw'otugambye ebyo bikwataganamu. Olulimi batugamba olulimi lutonzi. Ekyamazima leero oli mwavu. Si bwotyo bw'ogenda okufa emyaka gyonna. Si bwotyo bw'ogenda obbeera emyaka gyonna. Togenda bbeera mwavu paka 1000 paka abayi neebalira nnyo mu b'olukumi yadde ndi mu 225. Naye banzadde si amina kitiibwa kya Mukama. Mpazi birthday yaffe yabadde yamu olulimi. Ensonga y'olulimi eyo tele oli mwavu naawe ne weerangirirako obwavu. Leero oli ngambe ntya saagala nnyo kukozesa kintu kya busiru azini mu kilasi gw'osemba nawe ne weera ekyamazima nze byagana ewaffe bwe tutyo. Ekiseera kyo kigenda tuuka okukyuka nga tokkiriza nti my destiny will change, nga tokkiriza nti ekigera kyange kituuse. Eba ekigera ate kyekiriwa
tutwale n'ekiseera nga tukkiriza nti kati ekiseera kyange kituuse mbeereko obusanyufu weemanyira Bridget nze Eva mbeera mwavu ne weenywerezaawo chance ne zijja ne zikuyitako ezikutwa ezikyusa destiny yo n'osigala gwe nga you do believe ebyange byagaana ebyange byalema ebyange byakola bitya n'okinyikiza ne mu mutima byagaana nze Mathias waabwe empale ennyambala ya 2 sirikyusako gula ya 3 naye ate ng'obusobozi obuyina nga Katonda akuggyeeyo akuwaniridde akuwanise gwe n'omulaga nti ekyamazima nze wano kwegamba ng'omutima gwo gwakoneraawo n'obwongo bwo nga bwakoneraawo haleluya kati that's how olulimi lwaffe ate nalwo gye lutulemesaamu okutuuka ku destiny yaffe eri eya from grace to grace. Hello ndowooza nkinyonyoddeko ekyolulimi okozi nga mwagala okunyonyolako okusingako awo Mathias ekyempale ndowooza tekikuyisizza bubi Mathias lero yali ku kamera Mathias yatudde ku kamera era wansuubira ekyempale tekikuyisizza bubi weyongereko amazima gali tufuula ab'eddembe ze Mathias mumanyi mpale ya 2 nasaati ya 2 tasukka waawo okay tuwulidde ekigambo ky'olunaku olwaleero oba olaba nga kikukutteko oli wa ddembe okukyusa n'okolako research bayibuli ne bamu ebintu bingi lwakuba tuleetako bitono naye kennyini osobola okutuuka n'ogamba naye njagala okukyuka n'ogamba kanoonyerezeeko biki ebiyinza okukola ki okunnyamba ebisobola okunkyusa ebisobola okunzija gye ndi mpozi n'ekirala ku bayibuli eyo bw'oba manyi nti olina okukkiriza kutono mukwano tosoma bayibuli bayibuli yeetaaga omuntu yeetaaga ebintu bino wammanga ng'olina okwagala loving okukkiriza kyenjogera ng'okiddamu mu luzungu okukkiriza you're a good believer nga muli wekkiririzaamu omanyi byanjawulo waliwo okukkiriza by'osomyemu naye nga gwe tewekkiririzaamu sasoma nnyo luzungu believing in yourself or self awareness kitawolo oluzungu hello ebyo ebisatu kasitobeera nabyo okukkiriza okwagala n'okwekkiririzaamu you can nawe osobola okay omubuulizi waffe kati twebaliza ebigambo ye kennyini byatwegambidde eyo onjiikiriza onjiikiriza naye kale katufuneyo akayimba akaggalawo mayinza munaye ndi muntu wa byannyimba nnyo kanabe kayimba kyakatera okunyumira mu himbuku y'abagundi himbuku y'abakulu kanabe kayimba ki akayimba nkaleeta gwerinza akayimba nkaleeta katubuyikirize naye nga wali obatula waliwo buli kintu kirina ekiseera kyakyo buli kintu kirina ekiseera kyakyo ekiseera ky'olimba tekinnatuuka kyatuuse dda wekiri wekiri kyanoonya ka favorite song akayimba kaakano kazi tukulembere mu kkubo lyaffe Yesu tujja kwanguwako okukugobereranga kwata omukono tutusewuwo mukama yampeera nnyo omukisa Katonda tusabe Katonda bulungi Katonda ow'ekisa taata tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde nkwebaza olw'ebigambo byempadde mukama Katonda okutuusa eri abantu babaneeno mukama Katonda ng'ontumye mbamanyise nti embeera gye balimu buli kimu kye bayita mukama Katonda tebaggwamu maanyi wabula batunuulire gwe bakwesige nga bakimanyi nti nno obategekera ekinene ekijja mu maaso mukama Katonda ontumye mbategeeze nti nno embeera gye balimu si yenkomeredde ayi Yesu mukama taata nga nkwebaza era nga nkwegayirira ompe ekisa mukama Katonda mukama Katonda ow'ekisa ebyo byonna byenva okubuulira olunaku olwaleero teeka ne hosti waffe emikono gyo mukama Katonda omulimu gwe watandise mukama Katonda aguguse bulungi mukama Katonda gubeere nga guweesa era nga gugulumiza erinnya lyo
ebyonna bisabye nga mbitabulira omwana w'omugole Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Ne manager waffe mutadde musa. Okay, ababaddeko ku program